Mu nkola eno enguudo nnya ze zimaze okupimibwa okuba nga zikolebwa nga ku zino kuliko Salama, Gangu, Kabuuma ne Kibirikanaaba. Awagenda okubeera ebigoma tubenga tukola ki tumanyo nga bwotugambye n'ebigoma sayizi batugambye bwebanga okukola kutuusa ddala wabeerewo ebigoma ebyo sikukendeeza mu sayizi. Olwaleero abakulembeze mu munisipaali ya Makindye Ssaabagabo okubadde omubaka w'ekitundu kino Emmanuel Ssempala Kigozi Ssajja lya Beene, bassentebe b'ebyalo, bakansala, bammeeya basibye balambuza abantu abaweereddwa omulimu guno. Enguudo ezo Mukama mulungi zaayiseemu. Kyensaba abantu baffe tukkaanyiza ne bakontrakita mu wiikisi bbiri bagenda kutandika okukola enguudo ezo. Abantu b'omu kibira mwenna oluguudo lugenda kukolebwa okuva Salaama mpaka Busaabala, okuva Eggangu mpaka Kibiri. Oluvannyuma bano bakubye olukuŋŋaana mwe basabidde abagenda okuzimba enguudo zino okubeera abenkanya nga bakola omulimu gwabwe. Obuzibu bwendaba mu bugirimu ebiseera ebimu bakontrakita bwe tulagaana nabo nti ba meters 6 batukosala ebibanja by'abantu nga tubasabye busabi kibasasudde basala mita esukka mu 6 mita 10 batuuze ne balibaamu oluusi obutayisibwa bulungi. Kyokka ssentebe n'abatuuze bategeeza nga bagenda okwekolamu omulimu okulaba ng'ebikozesebwa tebibbibwa. Tugenda kufuna ne miitingi ez'enjawulo tukkanye ku nkola eno. Omubaka w'ekitundu kino Ssempala Kigozi Ssajja lya Beene asabye abatuuze okubeera abakakkamu naddala ng'omulimu gutandise. Naye kyenkubiriza abatuuze kuba nti tuyambagane tuyambe bakontrakitazi okukola omulimu omulungi kubanga batagukole bulungi ate ffe tujja okufiirwa. Enguudo ezigenda okukolwako mu kitundu kino ze ziyunga abatuuze ku nguudo ennene nga zino kitegeerekese nti zigenda kuyoyotebwa ssaako n'okuteekebwamu emifulejje egitwala amazzi ne kazambi era ng'omulimu gusuubirwa okutandika Ssabbiiti ejja. Wahida Nampima Lubwama, BBS Telefayina, Gambuuze.